po jako akawuwo kitiibwa kye yayita omukono jangu tuteese oloffe. Olunaku lw'eggulo omukago ogutaba ebibiina ebirina ababaka mu paalamenti ogwa IPOD gwe wategeeza nti wadde olukuŋŋaano lwalina okutuula telwatuula kiyita okukubaganya ebirowoozo baasazeewo okusisinkana olunaku olwokutaano okubaako bye batuukako. Newankubadde ng'ebibiina nga FDC byakubye ebituli mu nteekateeka eno, ba Democratic Party bagamba eky'okutuula ne bateesa kijjidde mu kiseera ekituufu era bo baakwetaba mu nteeseganya eno. Mu kitiibwa kye yayita omukono jangu tuteese oloffe. So tulowooza nti ekikolwa ekyenteeseganya ekyokuteesa kya Bwakatonda era kizimba entindo ezitutwala butebenkevu. Bano bagamba ensonga gye bagenda okusinga okuteesaako ennyo y'ey'okuzza emirembe mu ggwanga kubanga buli omu agyetaaga. Tukkaanye ku kutya bwe tusobola okumalawo embeera bwe kubanga kkiriza gaana lino eggwanga lyaffe tugenda kulirekawo naye ekibuuzo abaana baffe bagenda ssanga ki? Opiolo Aman nga ye mwogezi w'ekibiina kino ku kya banna FDC okugaana okwetaba mu nsisinkano eno akyogeddeko bw'ati. Baleeta okwetondawo kwabwe tebagenda kubeera mu miitingi eyo olw'ensonga nti bo ng'ekibiina tebanafuna akakisa kutuula kwekenneenya agenda oba ebyo bigenda okuteesebwako. DPR eyogedde ku mbeera ey'okuwamba abantu n'abamu okusibibwa watali musango wadde. Nga tulowooza nti olw'okuba nga tumanyi ndi buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma abantu n'ebintu byabwe, twagala tutegeere lwaki gavumenti eyita mu butongole byayo ebyandibadde nga bikuuma eddembe otulugunya Bannayuganda era eyisa Bannayuganda bwetu. Nze Matiya Sekanjako ku lwa ABS Television. Solution oba ekyokusalawo ekigenda okuba nga kikkakkanya embeera kubanga Uganda bwe twogerera kati tutudde ku muliro.